Oluvannyuma lw'okukitegeera nti omwaliro gw'engoma zino baguyita Mujaguzo, nga zino zisinga kulabibwako ku mikolo gy'Obwakabaka egy'ennono, era nga Ssaabasajja Kabaka bw'asiima n'alabika z'asooka okulamusa, era nga ne bw'aba agenda bw'atyo bw'akola. Kino kitegeeza nti Mujaguzo nkulu nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda, naffe kwe kwagala okumanya amakulu gaayo ko n'obulombolombo. Baatutegeezezza nti okumanya ensonga zino tulina kunoonya Kireega wa Buganda avunaanyizibwa okuleega engoma eno Mujaguzo, bwe tutyo naffe ne twessa mu ddene ku luguudo oludda Ebbombo e Matugga Kasozi Lwadda ku butaka bw'ekika ky'Empologoma okusisinkana Katikkiro w'Empologoma, oluvannyuma lw'okututegeeza nti Kireega wa Buganda. Ng'era bwe wandisuubidde obutaka bwonna bwe bulina okufaanana, naye n'olubadde okutuuka amaaso gatuukidde ku nnyumba ezaaserekebwa n'essubi mu ngeri y'ekinnansi enjooyoote obulungi. Ate bw'okyusa amaaso ku ludda olulala ogakuba akabonero ka Buganda akayooyoote okukamala ate nga kalabika bulungi okukamala. Ng'era obutaka bwonna obw'ebika bwe bubeera obw'edda, buli w'oyita tolemwa kusanga kyoto. Bwe tutyo tweyongeddeyo mu kakkalabizo lya Katikkiro w'ekika ky'Empologoma, Omutaka Ddungu Patrick Kisekka, era nga tumusanze ali n'abazzukulu baali mu kulambika ku nsonga z'ekika ky'Empologoma. Bw'atyo naffe yatwanirizza ng'era Omuganda omutuufu bw'akola. Wabula akageri k'ensonga ya Mujaguzo nti eyabadde tututte, naffe olutuuse mu kakkalabizo lye amaaso twagatuukiriza ku kifaananyi ekinene kye yawanga ekiraga obwa Kireega bwe mu Bwakabaka bwa Buganda, nga kino kiraga emitendera egy'enjawulo egiyitwamu okubajja engoma. Kino naffe kyayongedde okutukakasa nti tuli ku mulamwa ng'enjogera ennaku zino bw'eri, awatali kumala budde naffe twamubuulizzaawo ebikwata ku Mujaguzo n'ekika ky'Empologoma oba Akasozi Lwadda. Engoma eyo yennyini yatandikira wano ku Lusozi Lwadda, yaleegebwa kuba luno lwali lubiri lwa Kabaka Kintu. Ku lusozi luno lwennyini Kabaka Kintu we yagattira ebika by'Abaganda ebyaliwo mu biseera ebyo nga waali, era buli kika ekyaliwo mu biseera ebyo kirina embuga kuno zitulwana okulaba nga tuzzaawo kati. Yabaffe Mujaguzo kye ki? Mujaguzo eryemu yerimu engoma eziwera 1,300 kati, naye ze tusuubira nti zijja kuddayo ziwera 700, era yo bw'evaayo n'obukuumi buba bwanjawulo ku ngoma eyo. Si buli ngoma nti ojja giraba, ojja genda okwetegereza nti Buganda bumu ziri 6, omwaliro gwa Buganda bumu guliko engoma 6, era zikubibwa abantu 6 okuva mu bika 3. Ate ziri zikulirwa kawula, naye nga ate ziriko abakubi ba bika bingi okusinziira engoma ezo gye zivudde zijja. Azikulira ali omu naye nga ate zeeyongerako abakubi bangi, n'olw'okwongera okuba nti ebika byonna bibeera bumu mu kuweereza Ssaabasajja, bivaayo okukuba engoma ezo. Ono era yagenze maaso n'okutunnyonnyola obuvo bw'engoma eno Mujaguzo. Engoma yatandika ku mulembe gwa jjajjange Kabaka Kintu. Tandika ne Mujaguzo kyeyaleegesa olw'okumala abalongo mu biseera ebyo, naye okuva olwo engoma Mujaguzo neesukkulumizibwa, nayo neefuuka Kabaka mu kiti ky'engoma, era erina n'olubiri olwetongodde olusangibwa e Kabowa mu Kyaddondo era wano. Kyokka ebimu ku bye wandyebuuzizza nti lwaki engoma eno Mujaguzo ereegebwa
yo erina kuvaayo ddi na ddi lwerina okukubibwa. Ngoma Mujaguzo okutandikira ddala bwabanga waliwo omulangira agenda okulya engoma, omulangira oyo asooka kuleega Mujaguzo, agireega n'ekireega abeerawo mu budde obwo, ekitegeeza nti avudde mu balangira n'afuuka kabaka. Era bw'amaliriza ng'emaze okuleegebwa agikubako okukakasa nti ye mulangira alidde engoma. Okuggyako omugoma omukulu Kawuula awuula engoma eyo, Kawuula kyava mu kukuba. Yatandika Kabaka Kintu yali Lwembaawo Lukungo, n'agamba nti mumpitire musajja wange agiwuule. Bwe yagiwuula obulungi n'agamba ddala oli Kawuula. Okuva olwo Kawuula omutaka n'atandika, era ekifundiko ekyo kyansikirano mu boolugave. Era Kawuula yavunaanyizibwa okukuuma Mujaguzo n'okuzikuba. Engoma ezo zivaayo nga Ssaabasajja aggulawo n'okuggalawo enkiiko, akyaziza bakabaka, ne bwabaawo omukolo ogw'amaanyi ng'amatikkira, naddala nga tegasukka Kyaddondo Busiro. Olw'obukulu bwa Mujaguzo erina obulombolombo nga muno mwe mulina obutakwatibwako mukyala oba okugisemberera, ng'era engoma zino zikumibwa butiribiri anti zirina n'olubiri lulamba olubeerako obukuumi buli kadde. Okufaananako n'embiri za Kabaka, Ssaabasajja alina ebitongole bye ebikuuma embiri ze, era Mujaguzo lubaliwa nti nalwo olubiri lwa Kabaka, kuba Mujaguzo Kabaka eyeetongodde, era Kabaka oyo naye alina obukuumi. Mujaguzo yo yennyini erina olubiri olwayo mwekuumirwa. Mujaguzo bamaama babeera wala nayo, tebabeera kumpi na Mujaguzo. Era Mujaguzo zirimu ebika bibiri, Kawulugumo nga y'ensajja ne Namanyonyi y'enkazi. Era Kawulugumo eba mu lubiri lwayo ne Namanyonyi eba mu lubiri lwayo. Engoma ezo zirimu ebibinja bitandise wansi wa ngoma nga 6, era katugezaako zizimba okulaba nga ziddawo. Ab'amasaza baleeta, ab'ebika baleeta, n'abagwa mu kkoweeri abalala bonna abalina okuleeta engoma ku mwaliro gwa Mujaguzo. Nga tumaliriza ebikwata ku Mujaguzo, twabuuzizza Kireega ono nti engoma ezimu emiti mwe zibajjibwa gimanyiddwa, ate yo Mujaguzo ey'omuwendo bweti ebajjibwa mu muti ki? Oli tagenda kuvaayo akulimbe nti amanye omuti gwe bajjamu Mujaguzo, kuba Mujaguzo omuti gwayo gututa emyaka n'ebisiibo. Singa bajjajjange babadde bakyaliwo bo bandibadde bakikuddamu, naye nange ensange n'engende n'emperekerera okwo. Sisobola kugamba nti engoma eyo baagibajja mu muti gundi. Ate era naddala ebikwatagana ne Mujaguzo oba n'engoma za Kabaka ebisinga byatwekisize, kuba nammwe abasinga abamu mwagala nnyo okwefaananyizaako oba okwenkanankanako ne Ssaabasajja. Kati buli kimu anti bagamba nti ekifa musanya, oyo aba akiriko yamanye emitendera. Kino kyatwewuunyisizza nga bwe twebuuza nti Sengene eriwo eyonooneka, bo abanaabajja endala banaakola batya, kubanga emu ku nsonga eyogerwa na buli kati ekikyalemesezza ennyumba Muzibwazaalampanga mu masiro g'e Kasubi okuggwa bwe butabaawo ndagiriro nnambulukufu ku ngeri gye yazimbibwamu. Kyokka Kireega ono Ddongo Kisekka bw'ati bw'atuzzeemu ku nsonga ya Mujaguzo. Baganda nno munnange baali bagezi, omuntu afa mubiri, kuba kati osobola n'okuddayo n'oyita eyagenda edda n'addamu n'akubuulira. Bwe tutyo bwe twaterekanga ebyaffe, waakiri zivugira emyenda egiwera, naye nga mwagala okumanya owange kino kyabanga kitya. Era otuuka n'okola ki? Ekintu ekyo kiyambako lwaki? Nti
singa ddala tubiwandiika abantu baagala nnyo okutondawo ekyo tusuubira nti kiyambye okukuuma obulombolombo n'ennono zaffe. Mu Bwakabaka bwa Buganda okuva edda n'edda engoma ya mugaso nnyo era nga buli w'ogiwulira olina obubaka obw'enjawulo bw'ofuna. Engoma okuva edda zaabanga eddoboozi eritegeeza abantu ekiri mu nsi. Wabangawo ggwanga mujje nga waliwo ekibi, saagala agalamidde okubaguliza ku bantu okujja okukola bulungi bwansi n'ebirala, naye ezebbiri buli lwagiwuliranga ggwanga mujje ng'omanya nti egindi eyo gyevugidde waliyo omutawaana. Akageri kaali nti Katikkiro w'ekika ky'Empologoma Ddungu Patrick Sekka agamba nti ekiseera kituuse amatikkira gatandike okuzibwa mu butaka bw'ebika okwongera okumanyisa abazzukulu obuwangwa n'ennono bya Buganda. Nyongera okusaba asiime atandike okulambula ku bika, emikolo egyo gitambuleko mu bika, kijja kutuwa essanyu ng'omukolo ng'ogwo ogw'amatikkira guli wano lwadda. Abantu bajja kuba basobola ate mu bungi okuddayo okumanya ennono zaabwe mu bika, kuba ebika bingi obutaka babutunze buweddewo. Naye bwe balimanya nti Ssaabasajja agenda mu kika nti agenda Kambugu, ab'enjovu bonna bagenda kufuba balabe nti gye bali. Nga 31 Ogw'omusanvu 1993 Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi II yatuuzibwa ku Nnamulondo y'abajjajjaabe okusobola okukulembera Obuganda nga kati emyaka giweze 23. Bakari Serunyigo, WBS TV, Lwadda Matugga.